your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pearl to torture. FM News and Your World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. This is Pearl FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Katulabe, lunaggwa luno oba terujja kuggwa kati. Eggwanga ettibwa lya America bakola buli ekisoboka baagala olutalo wakati w'eggwanga lya Russia n'eggwanga ettibwa lya Ukraine lugende maaso n'okeka nti lukomekkerezebwa as soon as possible. Ebintu nga bwe bitambula kakati tugalina okuva munda mu ggwanga lya America. Omukulembeze wa America ye Donald J. Trump bawadde Ukraine essaawa 48 okuva kati. Ukraine bamuwadde essaawa 48. Take the peace deal. You have 48 hours. America abijjemu okusaaga. Bamuwadde essaawa 48 ayina okukkiriza peace deal eyaleeteddwa mu America ku mmeeza. Bamugamba nti kkiriza tuve wano olutalo tulukooye. America yagala dumaliriza. Kakati tegedde nti Abamerika nga bakulembeddwa mu Donald Trump ne ba generals munda mu ggwanga eritibwa erya America bategezezza abakulu ku Bulaaya Europe ne bagamba nti it is time to settle. Bagamba baagala olutalo lugwe akaseera ke ku America abakulembeze ba Bulaaya abaweerezza memo n'abagamba nti ke kaseera olutalo lugende maaso n'okabeka nti luggwa. America akibagambye emisana ttuku n'abategeeza n'abagamba you can't win a war of attrition against Russia's defense factories. Temugenda kusobola. Nze abagamba nze super power nze America. Kati gwe Bufaransa bwe nkugamba nti ojja kusobola Russia kyenjogera mbanji kakasa. Abajabani babagamba nti muve mu kupika obunyama temugenda kusobola musajja. Muve mu kwekangabiriza be Belgium. America bagambe nti bannange akaseera k'okwekaza kabeerawo naye temugenda kusobola Russia. Niwamwa ekyo lukome nga bwe luyinza okulabeka nti luli lukome nga bwe luli. Ukraine erina byegenda okufiirwa naye mukkirize ebifiirwe. America bagambe emisana ttuku. White House era bale badde bategeeza nti mugenda kusobola kuwangula basajja abo. Kakati White House yemu bana abe Ukraine of course balagira mulagire ne bamuwesa wa 48 deadline to accept a sweeping peace deal. Bamugambye nti kirizo ine sawa na 8 please kiriza a sweeping peace deal. Kakati ekisinga okuba nti kyeraliikiriza mu deal weno naddala eri ggwanga ettibwa erya Ukraine mulimu okapinga amagye gaabwe. Balina okukendeeza omuwendo gw'amagye. Russia nga basinzira mu Moscow. Yes, nga bali e Moscow Vladimir Putin ng'ali mu ntebe ezeewuuba e Kremlin agamba nti njagala amagye g'eggwanga erya Ukraine bagakendeeza ebitundu 5 ku buli 100. Amangi gaaki afuga mu Moscow naye ayagala kutegerera ggwanga lya Ukraine. Ayagala bakendeeza omuwendo gw'abasirikale be balina. Russia kati mudiru mwekiri era America yakikkiriza. Ekyokubiri okwerabira okuyingira NATO tekiri baawo mu byafaayo byabwe temujja kuyingira NATO. Muba mwadde muloota muzuukuke temujja kuyingira NATO. Ekirala okukkiriza ettaka lyabwe ligende eri Abarussia newankubadde nagambye nti ekyettaka baabagambye mugenda kusigala nga muba Land Road naye nga bafugawo Barussia. Nga gwe Land Road ku ttaka naye nga atalikozesa mulala ate nga akusinga amaanyi. Olowooza baba tebalitutte. Baamugambye nti gwe Land Road naye oli yagenda okukozesa ettaka. Okitegeera kakati kimu ku ebiriwo ne tutegeera nti abakulembeze ba Bulaaya bawulidde kino ekyayogeddwa America peace plan y'omusajja ayitibwa mu America baagitegedde. Era tutegedde nti they are now racing to offer a counter deal.
Bulaaya baganya okukkiriza bo eby'omu America ebya Donald Trump. By the way, byonna bigenda maaso kino kitegeere nti eggwanga eritibwa era eggwanga eriyitibwa mu byonna bigenda maaso eggwanga eriyitibwa erya Venezuela. Era eggwanga lya Ukraine singa tebabadde bano b'e Bulaaya singa babalagira dda buli kimu ne bakikolanga America bw'ayagala naye kasita America alagira bano babeeko kye bakola ng'ab'e Bulaaya bagamba nti nedda ogira olindako nedda otitiibizza nnyo omulasha nedda Ukraine wamma togenda kola bwe tuti kakati even now bamaze okulabika nti bakuŋŋaana tutegedde nti ab'e Bulaaya olunaku olwaleero basuubidde nti we bunaazibira bagenda kuba baleese ku mmeeza yaabwe. They are now racing to offer a counter deal. Baagala baleete deal eri Ukraine Ukraine bamugambye nti eyo America gireke genda n'eyaffe. Nsoose bagamba nti America abagambye nti omusajja temusobola muwangula mukkirize deal weno egende maaso eteekebweko omukono. Ab'e Bulaaya baganye Bafalansa Bangereza n'amawanga mpuliriza amalala gagamba tetugenda kukikkiriza era nti olwaleero lunaazibira bagenda kuba baleeta ddiiru eyaabwe okawuntalinga ey'omusajja ayitibwa Omumerika ebintu nga ebitambula. Kakati Donald Trump yagamba nti mu byonna ebigenda maaso at a steep cost nga bagiyise Ukraine erina okulabika nti akumye olutalo yadde nga alina bingi byagenda okuba nti afiirwa wakati mu lutalo nga ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Kakati tutegedde nno eggwanga ettibwa erya Ukraine wakati mu byonna nga bigenda maaso kuba ye mundu ekyavuga balina n'obulumbaganyi bwe bakoze ku factory emu egenda maaso n'okutaasa egenda maaso n'okega nti oba oliawo eweesa ebyuma ebiyambako okubugumya bannansi b'eggwanga erya Russia senga babeera mu butiti factory ekubiddwa. Tutegedde nti emizinga egya atasimuzi yegikozeseddwa enkola ey'omu America wakati mu kulumba Omurasha mu kibuga ekiyitibwa Moscow ebadde Darling attack. Ebintu ng'ebigenze maaso n'okeka nti bitambudde wali munda mu ggwanga eryitibwa erya Russia bamukubyemu kawo so nga abasajja bayitibwa Abarussia bagamba nti eri wakati mu ddwaniro gye bali ku frontline nga bagenda maaso n'okufaafagana omusajja ayitibwa mu Ukraine bagamba nti nga bagenda maaso n'oleka nti bafaafagana n'omusajja ayitibwa mu Ukraine bagamba nti baliko ebitundu ebirala bibongedde okuba nti oba oliawo abawamba akadde kano kennyini nga bwe tugalengera. Kale nno amawulire bwe gatyo bwe gatambula okuva munda mu ggwanga eryo eriyitibwa erya Russia. Diiru eteekebwako omukono oba nedda tetumanyi naye mu byonna ebitambula abasajja bayitibwa Abamerika baagala batwale credit n'okusinga omukulembeze waabwe ye Donald Trump ayagala atwale credit. Tulisuubidde nti waliwo ensisinkano esuubiddwa mu maaso wakati wa Zelensky era n'omukulembeze wa Amerika bagende maaso n'okubigayagaayamu diiru ebeere finalized naye mu byonna sajja ayitibwa Amerika yagamba nti mu byonna ebigenda maaso njagala luggwe yadde nga Ukraine olina byogenda okulabika nti munnange ofiirwa twagala biggwe. Bamuwadde essaawa 48 nga kino kiwedde. Ekyokubiri ne bagenda maaso n'okeka nti bategeezezza abasajja bayitibwa ab'e Bulaaya nti balina alternative eyaabwe basuubira nabo ojjiwa Ukraine. Kakati Zelensky bagenda mulekera omukisa either asalewo agende n'eky'Abamerika oba agende n'eky'ab'e Bulaaya kyonna ekinaaba kimukolera. Pal FM kulalya muntu wa bulijjo wabula nnyo okuba nti okyatumbudde. Kakati ogenda kukkiriza tugende Teherani eby'Abarussia n'abasajja bayitibwa aba Ukraine baneekuba banaasigala beekuba